Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Tukyali mu katabo kaffe Omulembe gwa Muteesa akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku lwaleero tuuse ku mutwe ogugamba nti Muteesa atuuka mu Bungereza. Amawulire Uganda Agasi olwanga 25 Juni 1966 lwayogera nti Muteesa yatuuka ku kisaawe eky'ennyonyi e London ng'awerekerwako basajja be ababiri Joshua Katende ne George Maalo. Baatuuse e London nga bava mu kibuga Brussels ekya Belgium. Ennyonyi yaabwe gye yayimirirako katono nga bali mu lugendo lwabwe olwabajje e Bujumbura ekibuga ekikulu ekya Burundi. Kabaka Muteesa yalabise nga mukoowu nnyo oluvannyuma lw'okumala wiiki 4 ze bamaze mu kkubo nga badduka okuva mu Uganda. Ng'atuuse ku kisaawe ky'ennyonyi yeeyanirizibwa bannayuganda bangi wamu n'abatelevizoni. Olw'okubanga Sir Edward Muteesa owookubiri gavumenti ya Bungereza yasazeewo okumuyisanga omuntu wa bulijjo n'olwekyo tewabaddewo mubaka wa gavumenti yenna yamutumiddwa kumusisinkana ku kisaawe ky'ennyonyi. Anti Obote yali amaze okubakubira essimu nti temuyisanga pulezidenti wa Uganda. Mu London kyabadde kisuubirwa nti kabaka anaatuukira wamu ne katikkiro we Mayanja Nkanji naye eyadduka okuva mu Uganda nga bamaze okukuba olubiri lwa kabaka. Naye Muteesa talina kyonna kye yayogedde ku Mayanja Nkanji wabula yategeezezza nga bwe yeeraliikirira ennyo olw'abantu b'amaka ge abali mu Uganda. Mu kutuuka Edward Muteesa yabadde ayambadde essaati ya kacci nga tasibye taayi era ng'ataddeko n'ekkooti ey'akawembawemba. Amangu ago nga yakatuuka mu London, Edward Muteesa yagenze mu kimu ku bisenge bya televizoni era ne bamulaga butereevu ng'ayogera. Mu kwogera kwe yazzeemu okunnyonnyola eby'okubomba kwe okuva mu lubiri emmengo. Kirabika nga tajja kuba na bingi bya nnyo bya kunnyonnyola ku byamutuukako kubanga kigambibwa nti gavumenti ya Bungereza yamutuukiridde n'emusaba mu mwoyo omulungi aleme kwasanguza nnyo ebintu ebyo si kulwanga kireetawo enkolagana yaayo ne Uganda okwonooneka. Ago nno galabika nga ge mawulire amatongole gavumenti ge yafulumya mu kiseera ekyo okutegeeza nga Edward Muteesa bwe yali asimattuse. Ebifaananyi ebyakubibwa nga baakatuuka mu London byalaga nga kabaka nga yali mukoowu nnyo era nga mweraliikirivu nnyo, naye okweraliikirira okusinga obunene kwalabikira ku basajja be bali ababiri be yali nabo Katende ne Maalo abaalina obuvunaanyizibwa obunene bwe butyo obw'okukuuma kabaka waabwe n'okutaasa obulamu bwe ebbanga eryo lyonna lye baamala nga badduka. Ebyabatuukako bonsatule bifaanana okunyweza enjogera y'Abaganda egamba nti omusajja akulubala tannafa. Abakulembeze ba gavumenti ya Uganda baali bamaze okugamba gavumenti ya Her Majesty the Queen of Bungereza obutawa Muteesa ssente n'emu yadde obuyambi obulala bwonna era nabo bwe baakola munnange baawuliriza. Bangi mu Uganda yonna bassa ekikkowe ne beebaza Katonda bwe baawulira nti kabaka Muteesa owookubiri yatuuka bulungi mu Bungereza mu London nga Juni 23, 1966. Ng'atuuse e Bungereza yayongera okubeera obubi olw'omugongo ogwamukutuka ng'abuuka ekisenge ky'olubiri. Nga yakatuuka mu London yatwalibwa mangu mu ddwaliro era bwe baamuteeka mu kyuma ekikebera ne balaba nga waliwo akatundu ku nkizi akaabetenteka era ne bagamba nti embeera ye ejja kugenda ng'erongooka mpola mpola. Newankubadde nga Muteesa gavumenti yamusuula naye mikwano gye Abangereza tebaamwerabira. Baamuyamba nnyo okutuusa lwe yafa. Nga mu bano mwe mwali Kapiteni Ronald Owen,
Major Carl Gom, Bishop Stewart E. Haddon ate n'abalala bangi. Omwami Joash Mayanja Nkanji eyali katikkiro we naye oluvannyuma yatuuka mu Bungereza mu makkati ga Julayi 1966 ng'agenda agubaguba ng'awondera mukama we Kabaka Muteesa II. Yategeeza nti bwe yava ewuwe ebutikkiro okulwanga 24 May 1966 yaddukira mu Bulange empya n'abeera omwo okutuusa lwe yafuna essimu ng'emutegeeza nga Kabaka Muteesa II bwe yali amaze okudduka okuva mu lubiri nga mulamu. Olwo ye yagenda n'abeera mu kifo ekimu ekiri mayiro 6 zokka okuva e Kampala gye yava n'agenda nga yebbirira mpolampola okutuusa lwe yatuuka e Nairobi mu Kenya gye yava n'akwata ennyonyi eyamutuusa mu London, ekibuga ekikulu ekya Bungereza eri kabaka we. Abange ebyo nno bye byaleero, munzikirize nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala nga nti munnange nkuwa ebisingako ku bino. Ayi Katonda kuuma Namulondo.